Wanji. Yeah. Kale ng'anyi. Balenge na muno bulungi. Obuzibu. Tiba primo okola. Katukole. Yeah. Nitobanga tuka myaka gy'entondo. Tiba prima gy'ayogere. Ekime muno. Okay. No problem. I'm gonna get you some water. Ayagala ku mazzi. I want to be like that. Eno nyiga mangu. Nze nyiga ate. Bana. Prima jangu oyogere kibeemu. All right. Obamanyi n'ebitabakwatako. Can you keep quiet? All right. Now, ladies and gentlemen, respectfully, let's welcome Prima. Buli omu yenna ayogedde naye atubuulire what it means. Yeah. Everyone is. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Banangi. You get Luganda, Mlizum. No, I'll mix. Thank you so much, Henry, for giving me this opportunity. My name is Prima Kadash. I'm a reality TV star. I work on TV now on Makula TV Chika. I'm a mother to just these two girls and a businesswoman. So, first of all, I would like to thank God for George. I remember last year was not a good year for Joe. It was, a bit hard. And I want to thank everyone before I say anything. I want to thank Mr. Humphrey Nabimanya. Thank you so much for being a good family member and a friend for Just Steady. Thank you so much, Hindu. Yeah, thank you so much for standing for George. Because, can I talk, please? Respectively. Yeah. Respectively. So please listen to my speech if you want me to talk. Over, I sit. Should I? Yeah. I would love to thank Hindu again. Thank you so much, Mr. Justedy. Yes, I believe because maybe try to navigate Twitter and being it your exes, of course, people. I know. So, nebaza nnyo abamubeererawo era olunaku olwaleero nebaza Mukama nti tulutuuseeko because this is like God giving Justedy a second chance. Niyinza okuba nga saaliwo physically but I was there in prayer and I was always praying to God whoever had the second chance because I believe he gave me a second chance on Kampala Cream and we're having a new season coming next month. We are filming. So God gave me a second chance and Namugama nti whoever had the second chance, please give it to the father of my children. Because I want the best for my kids. Era nebaza Mukama nti yawa George a second comeback. And this concert is not just a concert. We are celebrating Justedy's life. We are celebrating Justedy's comeback. And then abagalana. If you have someone you love, family, your woman, your man, this is like a day for you because Justedy portrays love. So the day is gonna be beautiful. Please come through. Abatanagula table, please buy table, buy tickets. Let's support George. Let's celebrate him because abayimbi banji, abantu banji, they go into depression or and they don't get a comeback. So if God has given you this chance, please, we are grateful and we are here to support you. I'm supporting George because I am celebrating his comeback. Eranze nalanga byonna bye mbadde nkola ku social media because I wanted people to buy his tickets. And I'm going to support it. Anything you want, please, I am here. Yeah. Thank you.
Wanji. Naye mwe mbabulireko Jojo oli w'amaanyi so nyondo. Yeah. Okay, now seriously, thank you for that mature speech, yeah? Very mature speech from Prima. And we appreciate the support for being able to put... Angie. Okay. George. Prima tulewa. Tulewa talika sana. Oh. Tulewa talika sana. Assalamu alaikum Haji. Assalamu alaikum. Na emwe. Salamu jidde mwe. Nze waliwo abantu abansobera. Waliwo ate bagamba mbu Hindu aveewo. Neda Hindu mukyala awulirize era asobola okuvaawo. Ne bamala baki? Lwangi? Aveewo. Aganye. Tatera kikola Hindu. Lwaki osala omugambo? Tatera Hindu mukyala wa mpisa tagaana tayo. Okay. Now, ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for. Never sing about now. We'll get the Prima Kajayo, get him. Wanji? Newe kwese kati jango yogerere wana. I think that would be better. Abaye mundu bayimba basigo kuyimba mu ggwanga, bayimba good music. Ate mukimanyi bulungi nnyo sitera kusonga wantu watali watuufu. Joyce Tedde namugoberera dda okuva ku Viola najja ng'atambula. Omanyi music omulungi alwawo okunyiikira mu mitima gy'abantu, naye ate banyiikira mu mitima gy'abantu ate atuula mutavaamu. Kiki ekiriwo? Joyce Tedde ensalawo muteekamu omudidi gonna gwe bampadde gonna ogwa Sako gonna nagumutaddemu. Bandiisiza sente za Sako, mbonye bunene sente za Sako, naye nga Joyce Tedde agenda kubeera no ku Valentine. Era enteekateeka nnungi nnyo, ate nga tusazeewo okulaba nga abagenda omuwerekerako first class. Nanta situka Juliana Kanyomozi yamaze n'asituka era batwogerera tasobodde kubeera wano ali mu practice. Maria Mundagire, Jasmine, Irene Ntale, ani oyo ayagala okukolako effujjo. Jasmine asazeeko Black Woman, Jasmine bonna abayimba bagenda muwerekerako. Kyengezako okubategeeza nti tetulina mulimu gwonna, tetulina show yonna ntongole kwolwo olunaku wabula Joyce Tedde. Betwogera ku bagenda okukola ku sound n'amataala, betwogera ku Phenol Records, omanya kiki ogenda okufuna kola olunaku. Enteekateeka tugiggyeko engalo, twebaza nnyo ba bloggers ne ba Facebook, ba Twitter, Instagram, mwebale nnyo abapushinze Joyce Tedde. Okubanga essaawa zino ye muntu asinga okutreninga essaawa zino ku TikTok n'omusajja gwe bayita Famous. Bw'otaakole malala ogenda kuba muyimbi wa kabi, maze okukulagula, maze okukubiramu stamp, ogenda kubeera muyimbi wa tabu. Joyce Tedde ne Famous akayimba kaabwe akalungi ke kasinga okutrendinga essaawa zino. Jasmine, beautiful Jasmine, mwagala nnyo netafunika okumunoonya lutalo, naye ye Jasmine omu ku bayimbi abasinga okuyimba obulungi. Agenda kwerekerako Omumbejja ayitawo, ebintu byonna kiriya wali wonna. Jasmine akamu ku buyimba ndowooza akayimba akokubiri okukyasinza okunyumira ku bwa Joyce Tedde ye kolabo ya Jasmine ne Joyce Tedde, era yakakozeemu akalango obumu kusinga okubeera obuwoomu ennyo. Enteekateeka tugiggyeko engalo. Tickets tuzitadde olwaleero wano ku Sheraton Gardens, tulina ku Papa's Makindye, tulina ne ku Judical Solution kigambo kya Luzungu kintawaanya nawo weeziri, naye nga olwaleero tuzitadde n'abagenda okugula ku Quicket kigambo kintawaanya ekyo nakyo. Ababeera ku online Quicket bikoze bitya naye mugogolinga ne mugula tiketi. Ndowooza buli kimu tukiggyeko engalo. Juliana Kanyomozi agenda kuyimba live nga bwemumanyi nti abayimbi okubeera mu press conference z'abayimbi bannaabwe oluusi bakaluubirirwa, naye bye twabimanyira, naye nga bagenda kuyimba live. Tebakoze bukoze drop. Buli akoze drop
yasasuddwa era agenda kuyimba. Tetuli ku bino jangu onyimbireyo jangu oyite oba omuyimbi wabajja ku show afuna engoye alijazimini awo ayinza okuba nga yambadde obukadde nga bubiri ku lunaku lwa show kati tosobola kumugamba buga nti jangu oyimbe omale ovonyole bino ddeyo awaka nedda. Konsati tugitaddemuko omudidi gwonna mbaga gwavudde mu ssako bonyabonya n'esente za ssako naye ndowooza kyekyo akazindalo ngenda kaddiza omukulu Henry omu ku ba TV presenter beesigwa okwekitiibwa talina malala talina machati yagenda okubeera omu ku ba official MC ne mwana mulenzi ayina omwana omuwala akola ku Ssenyika TV n'erinnya lye lintawaanya Candice Kalandisi bompita otya nga tuli eyo bannange byobompita mba yo be bamu ku bagenda okubeera ku lunaku lwa show. Ndowooza bisigadde ka mbikwase Mr. Henry ensonga zitwale mu maaso oluvannyuma ate tuyite omugole w'olunaku lwa leero Joyce Tedde Black Man. Bannange n'abayimbi abagenda okuberekera Joyce Tedde bangi abamubeerera. Tulina mwana mulenzi manyiiko Jack Bwana agenda kuva Tanzania ayimba akayimba kana kasinga okutwininga bakayita Didi anayinza okukayimbamu wano agenda kubeera era kuyingira mu ggwanga essaawa yonna. Omukolo eno concert ndowooza egenda kubeera emuzimu ku concert ezikyasinza okubeera eziri ku mutindo ate zigenda okusinga okunyumira bannayuganda. Ku Valentine tubalinze 10,000 miliyoni 3 abantu 8 ate bw'oba oyagala kujja n'omwagala waawo ng'ogenda kutula ku tebo abantu 2 ebeera miliyoni ya Uganda. Tiketi tuzitadde Mr. Henry kankudiza akazindaalo.